Omukulu Didi wanki ogamba otya ssebo kyendi mpola gyebaleko mukama w'amaanyi olunaku lwa leero mbadde manyi oli mu ttaka nga bwe bakubise ku makya owaaye mukama w'amaanyi naye simanyi oba gavuddewo agamawulire oliba ani kyavuddeko kisikitegeera obedda abantu bankubira amasimu wano nga banceekingako kyali naawe n'onkubira n'oŋŋamba waliwo akapositi kendaba wano nga bakubise n'okampeereza eno nga sibitegeera kubanga neyasoose ku positi nga ali London litakagwa then baana bona bampeereza akalala nti nno ate nga mbadde manyi abantu bona izenza okuntuukirira ku ssimu nosooka no finding out than okuteekawo embeera bwetyo y'amaanyi bali bakubiseko mu bulamu bwo sijjukira nga bambikako olaba positi ezo nga bali mukubika nti RIP kikuyisiza kitya? siri muntu nnyo ayagala nnyo okuwa ebintu ebingi obwongo kubanga kiba kigenda kunsumbuwa nze kennyini so nkiraba ebadde just nsobi naye nga maybe nawe tebakigenderedde tebagenderedde olowooza lwaki bavudde ne bakubika mu kulowooza okukwo vidiyo eri gye wakoze ng'olaga engeri gy'olinamu kulyamu emmere nga weeyambudde mu essaati ate yo teraga nti ngenda kufa nze nadde ndaga ekintu omuntu kyayitamu kubanga ate nalowooza omuntu okuvayo nga amaze okunyirira nembagamba nyina siriimu bantu abasinga kyebula tebabikiriza muntu n'embeera eri embi gy'olimu mugimulage then waliwo abagirimu bo kennyini batambule naawe mu lugendo olwo naye bwe tunagamba nti tusooke kusooka kunyirira tulyoke tuveeyo abamu tebagenda bikiriza kubanga tetosobola kuvayo ng'onyirira nnyo n'ogamba nyina siriimu so abantu baagala nnyo okulaba more than okuba matiza mangu bwaba waliwo embeera at least isho kubanga ti waliwo omuntu omulala naye ayinza okuba nga ali bw'atyo nga ye aginviza apa ayagala maybe n'okwejjawo nalaba nga naawe oli bw'otyo naye ate olaga nti tosobola olemerako omusajja mugumu nze asinga obunafu n'okutya naye tukiraga mu kamera mu ewa Katonda nze asinga okubeera n'okutya eri vidiyo ani yagikukutte etambula ku TikTok okwo ng'oli bwereere tolina saati g'omubiri nagyekutte nga njagala kulaga kyempitamu kubanga nagamba ngenda olaga jani yange yonna so ngenda kubanga mbalaga jani ne recovery olowooza okuba n'okola vidiyo ng'eyo kiina engeri kigenda okyusa ku mindset y'abavubuka muntu walabako ategeera nnyo dda n'okuwulira stories abavubuka abasinga lwaki okusinga ddala wali abagamba banaye tutya embuto kagambo kiko bagamba batya embuto ofuna embuto abawala tebatya sirimu batya mbuto yanange mbiwulidde nnyo ng'abavubuka tebatya sirimu anti bebo kubanga abantu bebabalaga bavayo banyirira kati bo balaba abantu abalina sirimu banyirira so actually mindset y'abantu
abasinga tebamanyi mulimu n'okulumibwa pain kuba nteri akiraga. So omwana bwakugamba nti nno nze sitya siriimu, akimanyi ne bwanamukwata agenda kusigala ng'anyirira, ate agenda kulowooza tagenda kulumibwa kintu kyonna. Naye gwe nga mu kuyitamu eno embeera kagambo ki koomugamba? Pain ki gy'oli mu kuyitamu ky'osobola omugamba? Of course mbadde mpita mu bulumi bw'amaanyi, especially mu lubuto omwo, constipation. Abavudde ne bakubika relationship yo nabo eri etya? Aye no seogera nawe bwe buzibu. So simanyi ate muntu gw'otayogera naye onomanya otya omukwano gwange? Obalaba nga buli omu bw'abalaba naye nga tebamanyi ndowooza nnyo. Olina akagambo k'obagamba because saa zino kati oli mulamu, babadde basuubira ofudde? Well, ke mbagamba nti nno mawulire tegabadde matuufu, nkyali mulamu. Bagamba amawulire tegabadde matuufu, nkyali mulamu. Ndowooza obasonyiye? Olina okusonyiwa, bw'otasonyiwa then towona. Asobodde abambise mujje mundabeko, munsabireko, Katonda alayika kyayagala mujje mukole. Obuyambi, abantu bali mu kuwa ku buyambi because ndaba eddagala nga lijjudde wano. Abantu badde banyamba ku WhatsApp, TikTok, abantu bebanjjanjabya Bannayuganda. So Katonda yise mu bantu kubanga nze olaba ndi nzekka, kyokka neetaaga ssente ate mbadde sikola, naye ate sente zirabise ez'okunnyamba. So buli bwe mbadde nsaba Katonda nga asindika ba Andi nga mujja nga munnyamba lya buli lunaku, kubanga olole nnyina okwongerako erya lusaawa zino ery'olubuto, kati makirenda gaba mangi gaba nyina okumira. Nze nogenda nga mu 2. Onakumira empeke nga 2? Nze bana Barapa. Yes sir. Embeera mbadde ku internet okwo, ngenza okulaba nga abaana bampeereza bu message ku WhatsApp, ngenda okulaba post agamba mulina ekinkuba nnyo mu mutwe, ngamba ate omuntu akola mu media oyinza atya okuvaayo ate okubika omuntu nga tonabana kunoonyereza. Nengamba nti abantu baagala attention, naye bambi Bannayuganda attention tebagimuwa. Producer waali mulamu, talina buzibu, just teetaaga musabira busabizi ku ssaala. N'abalina obuyambi tumuyambeko. Embeera si nnyangu kubanga abadde alina constipation, ng'olubuto lumutawaanya, ng'amira amakerenda mangi. Mbeera ya okulumizibwa, okitegeera. Yeetaaga kumusabirako. Already yatandise dde okukola, kubanga olaba ku vidiyo eyo nawe kikuwa ekiddako n'olaba nti tolina kukola ki. Olina okwebuulirira ggwe nga ggwe n'okitegeera ekiddako. Ate tulina kufightinga, tulina kulwanyisa stigma. Gy'oba olaba avaayo n'abalaga, tajja kuvaayo era nga wagambye, tajja kuvaayo ng'amaze kugejja abagambe nti nno ndi mulwadde. Kati alina okubalagako gye kiva eringa nga seri, era mu maaso mugenda kuba mubiraba mu maaso bonfire by'ejja okuba ng'ereeta. Eba nga seri film teggwa, kati leero mumulabye ng'ali bw'atyo, next time ojja mulaba ng'omubiri gukomyewo, then akubuulira engeri gy'akiyiseemu, n'okirwaninga n'okiwininga. Obuyambi obusinga financial support, twetaaga abalina ku ssente, musajja mumwe ku ssente, namba ye mugiyina bulungi era muba mwagala nsobola n'ogibongera n'engibawa. Ye namba ya Didi eri 0784 85 95 32. Ereta amanya ge gennyini Didi March Muchwa.
long time nze kati nga nkyasoma nali nkolera wa Didi production nenkula nga nkolera wa Didi production kati twafuuka nga family kuba maze naye like 15 years yeah ebbanga libadde nnyo bwekitegeera ennyimba nnyingi nnyo tulina albums z'ennyimba nnyingi era tunatandika okubuutikira Uganda tugenda kuba kagenderere ng'omukadde akogga esebo bako eri abamubise baganda bange temuyingirira nga nteekateeka za Katonda bakati oyingirira enteekateeka za Katonda tomanyi final destination gweyinza okuba eyo yejja enkya nofa ate Didi n'omulekawo g'obadde obise obanga anyiza Katonda okubika omuntu gwakyawadde obulamu okubeerawo toyina kubika muntu Katonda gwakoze eki gwakyawadde live obanga yayingidde mu programu za Katonda nti Didi aveewo kitegeera si kirungi mwana era mbasibirira entanda nti muba mufulumya amawulire musooka kunoonyereza nga roots then ne musooka mubuulira eggwanga kati mwe bannamawulire ate mwe mulimba abantu Didi mulamu live and kicking bannayuganda just musabire essaala era kyalina bingi byagenda okukolera Uganda eno n'eggwanga lyonna tugenda dikuba kagenderere kusinga mbadde nnywa nnyo amata n'obugi bwa soya magi ngenda mpekinga mpola then ntandika akawunga ewe ntyo mpola mpola kanyina osoko asiri amatooke post eno erina engeri gyekunafuyizaamuuko ey'okubika nedda ekyo kinene nnyo emistake zikolebwa ate oli mu media okimanyi media sometimes ayinza okugwa ku wrong mistake. It's all about correction.